FM katulabe endobeso. Hello. Sebo? Wani sebo? Hanze bampita mukuja wa BTFM program sisimuka mundobeso wangamba nkukubireko. Wasuzota sebo. Bulungi sebo wasuzota sebo. Yetu sebo. Kakati nambe ujina kuwerezo jirabi. Ni songa yange. Nina mukazi wange naye yali akola mu bbala. Yave wange ebanga weeri yawo. Simulaba. Yali akola mu bbala. Kati mazaka banga simulaba. Naye nambe ujina kuweereza. Mbadde njagala ogikubeko olabe kuba abeewaabwe bandi bubi. Kati lwaki bulijjo badde tomukubirako? Ennamba gye nali mmanyi tekola kiteeriiko naye kati waliwo omukwano gwange eyamfunidde eyo. Nakuweereza mbadde njagala omukubireko olabe oba yeesobola okuyitamu naye kati gwe bwebanga omukwasizza waliwo omukwano gwe gwe yabeeranga naye bwe baakolanga mu bbaala. Bamuyitaani? Bamuyita Apolo. Gwe kakati gwe bweyogera naye ng'agikutte njagala oyogere nga Apolo. Ng'olabye. Nze njagala mmanyi w'abaali ntwaleyo abeewaabwe bo baggyeyo omwana waabwe kubanga sigenda kusobola kumbeeranga bubi buli lunaku. Nkale. Kyoba ennyamba muganda wange. Oli gwe yakolanga naye mubbaala bamuyitani? Bamuyita Apolo. Era bwe bweyogera naye gwe yogera nga Apolo. Kale beerako okusimu tovaako. Kale sebo. Hello. Hello. Why? Hello. Olyotyanga obuze? Bambi sikuwulira yogera ko nnyo. Nti olyotyanga obuze? Gyendi ani onoba? Nze Apolo. Apolo yalina ku bbaala? Apolo ku bbaala. Apolo bannange gyendi ani akuwadde n'ennamba? Waliwo eyagimpadde nagenzeko ewammwe anti ng'obuze neŋŋamba ye omuntu waffe ono yabulirawa. Apolo ebyantuukako. Ebyantuukako byali bingi nga sirina gwenyeza binyumiza saafuna budde bulaba mikwano gyange bagamba. Kakati olwo kati oliwa? Mune Apolo nafuna ebyantuukako saayogera nga nina kuvaawo awo. Ebyantuukako byali bibi nnyo nga tebyogerekeka Apolo. Kati ate kiki? Kati ndi eno banzijanjaba byali bingi. Kiki wafuna aksidenti? Aksidenti oli taata abaana bange omumanyi gwe nasookozaamu omwana eyasooka. Kiki yakukuba yakikola ki? Apolo omusajja yansala ekitambo. Apolo ekitambo ekitantuusa. Kati ndi eno banzijanjaba ngenda ntereera naye nasooka kutabuka nga bwe ndaba omuntu ng'ayitawo wendi nga musava nga neegomba emikono gye nga neegomba amatama nga bwe ndaba ow'amabeere amanene nga ntabuka nga njagala kumulya buli. Naye njatereera ndi eno banzijanjaba kati banfumbirayo ekifi n'empuuta kasupu. Njatereera. Kati bali mu kujjanjaba kati bannange. Olaba Apolo olaba nga mbeera awo. Naluusi mba ntudde ndaba kabebi nga mpulira ekyoyooyo ng'amalusu ganjiika nga mpulira nze n'emirembe gimpeddeko nga kabebi njagala kalya buli. Apolo nalina kuvaawo kajja yansala ekitambo obwana obuto obwo nga bunsaaliza abantu abakulu nga oba n'amabeere amanene ng'oli kyeruyo lubooti nga gwe saagala nakusiika nga mpulira njagala bakumpe nkuliirewo. Twala eri bannange nga walaba. Njatereera kati ngeno banzijanjaba ate tebakkirizaayo bagenyi wandize n'ondaba. Kakati omulimu bagugabe? Era omulimu bagugabe kubanga sinnatereera bulungi kigira ne kidda naye kati bw'oluusi banfumbirayo ekifi n'empuuta kasupu n'ennumaaluma ku kifi n'enzikakkana. Bannange omusajja nga yakukola bubi oyo? Omusajja yankola bubi
njaterera otya sijja kulya naye kati ngenda ntereera engeri gye banzijanjaba. Abantu ne bo bakunoonya bagamba oba baakuwamba. Gyendi tebagamba nno ebyantuukako. Sisobola. Gyendi njaterera kati bali mu kutokosa wali ku kifi ngenda wuuta ku supu bwentyo mpolampola. Kati owuuta buli ddi? Wuuta ku makya balina okumpa kasupu ne bampawo okusaawa nga 6 n'olweggulo ekiro ne bampayo ekifi. Kale njaterera. Kale nja kuba nziramu kubirako bannange. Apolo. Kale nyabo. Community FM ekitabuli ky'omuziki ekisinga endobesodoozo ogiwulidde yakusalangana bitambo. Mwana muwala bamusala ekitambo. Kitalo nno. Era ali mu bujjanjabi obw'ekitalo. Ekifi kyawuuta eky'abantu oba nyama ya ffenna tutyo tetutegedde. Engeri yagenda ku muganga baleka basala embuzi awo. Oba endiga. Awo ntiddemu naye kakati amagezi gempa omwami kasa ategedde nti mukyala we baddala bw'abanga yalwala bw'atyo alinde paka lwalidde hagati wuuno nze nsigadde ndi Haji Kasule katono bakuwuute bampuuse dda amanya gyezinamponyewa netabowa naye taata waffe atuwadde essimu yabimusaba n'ebintu nabyo oba yafumbirwa ng'alimbalimba nkugambye nga ali Katemba omukyalo oyo Katemba ajjudde sikulimba Katemba labikali kumbe engeri gyali mu bbaala bafuna ababagira kati bamutwala kutwala wanji ajati ayinza okuba alumirirwa ono ng'atya mulya towulidde ng'agati kati ate tojja kundaba baganayo abantu oyo omukazi mufumbo weebale kyova abakola ekibi akwerabiza Katonda naye ate n'omukyala naye byalombojja musimanyi bampaayo ku kifi nejje walaga gye bakujjanjabira tebabanga nabo bamuli asooka nga nabo baji babife ate yenzijanjaba ki binnemye okutegeera ono mamalinda ekawuko mukunja kabikutegeerere kyembuuza abo bamujjanjaba biki nga ne kasupu akyakawuuta kuba kyemmanyi waabanga bamujjanjaba ebyo aba takyasobola kubifuna wabaawo essuubi nti obudde bwonna agenda kuwona naye kasupu kitegeeza bayongera kukinyweza bunyweza haya maama nnyabo Namirimu Esther Namirimu bino wabitegeera otya olya nange abisatta bulala nakachwa nze nalongo gaite Bukunda nze nontiddemu neba nanga bawalo balabi abebbala banaye muyina ebizibu buli musajja ajja n'ekizibu kye ng'alabye kati yafuuka musezi amwesonyiwe kasa ategedde waali nalongo gaite Bukunda bambi muganda wange muwulidde naye ng'alabye okubanga bamutala ekitambo bw'alaba ebbeere yeegomba lyegombe nkugambye era gwe bamutwala ng'omukuuma keeka omukuuma mwanaka osanga akaana senga anatukolera oyo ajja kukola lekekejja twala erigwa naye nze ndabyengoyo omukyala alimba kubanga agambye mukeese kagikayo bajja kulabayo lwaki ali ku kafumbo wamma alimba simusezono ndagye kiwumula essaawa endala ey'omuziki obusosoddwa obulungi mamaze ebisesa bingi bana BTFM zebananga omuziki kigunkula njagala nnyo BTFM n'omuziki gwayo gwonna biiti ekuba omuziki ku BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga